ekitongole ky'ebibira ekya National Forest Authority kize kigugulana n'abatuuze abagambibwa okwesinza mu bibira okubisaanyawo era nga gye biggweredde nga abatuuze abawerako baggalidwa mu makomera. Kino nno kiwaliriza abatuuze okwekubira enduulu eri omubaka w'ekitundu kino mu Parliament Mwanga Kivumbi ajje abatangaaze ku nkola erina okugobererwa ekitongole kino. Abatuuze bakulumulukusa okwera mu kisaawe kya Gombe wano mu Gombe Town Council basisinkанidde omubaka waabwe mu Mwanga Kivumbi gubasabye okubannyonnyola omuntu ki akkirizibwa okukozesa ebibira bya gavumenti. Mwanga Kivumbi yategeeza nga babadde okutyoboola obutonde bw'ensi mu disitulikiti y'e Butambala olw'ebibira ebizze ebisaanyizibwawo era nga kino agamba nti abatuuze n'ekitongole kya National Forest Authority bavunaanyizibwa kyenkanyi olw'obutabaawo nkola nnungamu y'okukuuma ebibira bino. Teri muntu wadde baakuwa ekitundu ng'ekibira weekiri oba kiddawo okwemeza agenda kukkirizibwa kukwata nkumbi oba mbazzi oba jjambiya kutemawo kiki kibira. Mu kafo Mwanga Kivumbi kabaddemu n'ab'ekitongole kya National Forest Authority wamu ne poliisi asabye abatuuze abakwatibwa gye buvuddeko ku byekuusa ku kusaalimbira mu bibira bino bateebwe ensonga zigonjerebwe wabweru w'ekkooti ng'agamba nti kino kiyinza okuvaako abatuuze okwegugunga. RDC agenda kutuula wamu ne poliisi n'abalamuzi tulabe nga babata nga n'engaso eyo tufuna engeri gye tugikwatamu tugiggyewo. N'olwekyo buli omu adde ewuwe yeebaka emiti. Mu lukuŋŋaana luno ne RCC wa Kampala Aisha Kabanda lubaddemu n'ategeeza abatuuze nga bwetumiikiriza ne basenga mu bibira naye ne bakola bukozi bwa kutema manda mu kifo ky'okulima emmere. Awadde ekyokulabirako eky'ebitooke Pulezidenti bye yabawa ne batabisimba era nga katemmere bagulangule. Bwe tutakola mmere mu Gombe tujja kuba twelyazaamaanyizza kubanga baatuwa ebitooke by'okusimba. Obudde tebunnayita tujja kunoonya ensikusa zikole ki zijje. Abatuuze basaba gavumenti okussa amaanyi mu kulwanyisa abasaanyawo ebibira ng'eggwanga linafuuka ddungu. Ebibira mu Buganda bwonna babitema. Kubanga abakulembeze abalungi bwe tutaabakozese kuyamba bantu tujja kumaliriza nga tetufunyeemu. Oluvannyuma lw'okuleetawo essuubi mu bantu, Mwanga Kivumbi akyamudde abatuuze n'omuyimbi Station Mayanja. Alozia Sengendo, kwa WSTV, e Butambala.